Obama Ssegona kadi yatugamba nupu ekoze ensobi okumma omuntu omuyivu omuntu eyasoma omuntu looya ayina buli kyetaagisa okubanga yagenda okukiikirira abantu Busiro East. Is it? Yeah, could be. Naye yagenza okizuula nga n'ebitabo nabyo byennyini tebiyamba kukiikirira paaliyamenti. Yagenza okukizuula nga omuntu gweyagamba nti teyasoma okubanga bamwetagguluzaako alina mala agenda mu kakiiko kuloopa. Naye Walukagga nno mwattu yasoma kyekisinga okwewuunyisa namulabe n'empapula weekend kubanga ayinza bati yatula bigezo bya senior 6 naye after some time yali mugezigezi ng'ekyana ky'embaata oba yali mugezigezi nga mutabani wa Kyefali n'agenda n'asoma ng'ayita mu university ya Islamic University of Uganda n'akola ka course akacertify akakubeerako certificate eraga nti omaze kyewandiise equivalent to senior 6 era nga period yako kagamba nti wobawo kamaliriza mu eri ebbanga you have to apply for university. N'aveeyo n'agenda mu Cavendish University na applyinga n'afuuka student. So politics we Uganda ayina ekizibu nti tulina obuzibu abantu abatayagala kuvaawo ng'oli amanyi nti kasitantuuka sigenda kuvaawo paka kufa kwange nze agenda okiikirira abantu abo. Ndabyeko Ssegona for the first time in life nga agenda anoonya akaluddowa tuddowa nju ku nju ate nga takyakola lugezigezi lwe yakolanga mulabyeko ng'ayimba lulinga ani agenda oyimbisa Ssegona naye olw'okubanga avuganya muyimbi kati n'okuyimba akola ki ayimba. Omusango guno singa gubadde gugenze mu kkooti abadde ajja kuspendinga ssente nnyingi naye kyemmanyi agenda kuba mugezigezi nga Mpuuga tagenda kuloopa mu kkooti. Omanyi Mpuuga yatulimba andi yakubidde enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda. Mpuuga we bamuteekako omusango gwo bagundi ba Alan Sewanyana be bagamba nti ye yabasibisa yagamba ntwala nupu mu kkooti twala Kyagulanyi mu kkooti wayiseeyo emyezi mukaaga yali amututte mu kkooti.